bakyali balamu tusobola okulongoosa, tusobola okuteekateeka. Kubanga omutonzi we yakutonda ali luddawa, ali waggulu, amaaso gatunuliro. Roadmap ya Electoral Commission mbadde weekend eno nina kubeera gamba 2-3 tosaba kalulu kinyika gobe omuganda gwagamba mbeera yakutungubaga enkola ebaddewo omanyi we tubeera ate kazibiri olakulekkulo naye neebaza obugagga tubukola eggwanga tubeera nalyo naye ebigambo bye babanzi mmanyi atudde kumbi ekyemirembe nenze omukolo ye teyagambye ko tuguyimirizeewo kuba ne leero agambye omukolo gugende mu maaso. obadde wagenda beerawo mukolo tubadde tugenda kuba omukolo gwa kwanjula era ng'enteekateeka zonna zakolebwa zigenda bulungi n'ate maama w'omugole n'atufaako niye kikoze bubi nnyo kubanga abako badde bajjala leero ate n'afa banna kituyisiza bubi kyammabiru babadde bajja leero nga biru yaleeta omusajja niye bambi kitukoze bubi ku kyalo kitukoze abadde muntu w'abantu wano nebangamba bamutute mu ddwaliro ate nga n'abantu nasanze bateekateeka badde mu kutegeka mikolo wadde okukyala kwa leero kubanga nasanze bali mu kwabuze eddagala koza ati maama ali wani maama ali mu ddwaliro koza emikolo ginaabeerawo gitya nti amaama tugenda muleeta kusaaza emikolo gamusabayo mu ddwaliro ajja emikolo ginaggwa abe nga zikizibwayo kati munnange ate nagenza okulya olweggulo ng'ate bambikira nti ate maama Biru akoze ekikafudde kyamaanyi ekyamutuuze munnaffe maama Biru twabadde twagolodedde amakanzu ng'enkya tulindiridde okufuna abagenyi abagenda okukyala bakwano gwa Biru naye kitukubye wala nnyo okuwulira nti ate maama Biru afudde. Tugudde ku kyalo e Namataba twali twetegekedde omukolo gwaffe ogwa maama Biru nga muwala we Biru agenda kuleeta omusajja ennaku z'omwezi nga 19 lunaku lw'enkya naye kituweddeko maama abadde erugazi tugezaako okubeera ne ku ssimu okuva ku ssaawa nga 3 ez'okumakya paka saa 8 ng'atukakasa nti ku mukolo ajja kuba bulungi era ajja kubeera era omukolo teguyimirizibwa ate bwe tuzzeemu mukubira ku ssimu ku ssaawa 9 kyamazima nga maama omukwagibutte n'atugamba maama afudde kituyisizza bubi. Ku ssimu leero tayogedde ku ssimu ekiro we yayogedde ku ssimu lwonna naye leero abadde tayogera ku ssimu abadde ayogera n'abaliwo. Mulokozi kwata mukolo gwange kosendeze bidomoyogo kino ekifaanaganako bwe kiti bano badde bateekateeka kwanjula abakuba badde bajja naye ng'enteekateeka za Mukama zo ndala kyova olaba ti Katonda atusinga mu bigambo byonna. Imagine tubadde tugenda leero okubeera ku mukolo gwe gumu ogw'okwaniriza wano abako nga n'amakanzu twagagolodde dda ate omukyala n'agenda atukola ekizibu n'agenda afa.